ezanya timu ya Maroons wabula KCCA erumye n'ogwengula okuba Maroons goals zibadde 2-1. Goals zino zitebeddwa Mike Mutyaba ne Elisa Seksambu ate nga eya Maroons yokka etebeddwa Peter Magambo nga naye muzannyi wa timu ya KCCA. Katufune ebibadde ku Philip Omondi Stadium. Aseera kakubeera nga buli tiimu erwanira obubonero olw'ensonga nti empiira si mingi nnyo egibula. Ba holding midfielders babiri omutendesi baleeso wa tiimu ya Maroons oku Davis Muyanja kw'ossa ne Davis Nzihabwe bajja kubeera ba mugaso nnyo nga beegatta ku Emmanuel Olingo okusobola omuntu ku layini guganye okuyita guzze wano mu ntabwe Sekisambu Mutyaba akubye akatimba Sulaiman bamuyite Mike Mutyaba mu ddakiika zino 21 nga zeemuko maaso nga onaagusuula ne kugendako maaso awo goalkeeper aba akyalina possession. Nakulabira analysis ku ogwo Sekisambu abapye tobimala tewevuluga nga nakumala Fred Amako pira ze beekubye mu katimba kaabwe Peter Magambo center back wano era bw'atyo referee Rajab Bwakasambe najja abantu bangi nnyo